So when you talk about memories of life, always scandals and people are like, what is Palaso talking about this? Because you're introducing a Nobert in this business. Uh, Nobert musajja nali manyi muntu mulamu naye ndi disappointed olw'ensonga Nobert nze tulina ne shows zetwakolanga eyo n'otuuka nga ssente teziweze naye ng'abantu weebali nze simubanja nazimugabira nze zange naye nze nti bwe nkolagana naawe nendaba nga enkolagana enyeenya nga nejjawo kubanga that's an option for me. Osobola okufuna omuyimbi omulala yenna gw'oyagala naye tosobola kufuna Palaso kubanga nze Palaso ndi omu tegenda kuba mulala. So kati mu mbeera eyo nze kye nandigambye concert bweggwa ffe tukolaganyeko n'abantu nakola ne Balaam ku Love Fest concert yange Rugogo Kwikerevo naye bwe twamala concert eyo ne tumala extras ezaddirirawo bbiri the next day nga tutudde wansi tubalansinga ebitabo ekyo kibaawo ebitabo bireme kukyukakyuka. Contract ya Wizo ne Nobert yali egamba nti balina okubalansinga ebitabo nga wayise obutasukka nnaku 3. Omukulu Nobert ebitabo yaleeta bibye ate yabireetera ku ssimu mbirina wano oluvannyuma lwa weeks 3 nga tugenda mu mwezi ebitabo nga biri compromised. Ekyokubiri bwe tutegeka shows omusajja oyo tutegese naye shows nnyingi yakimanyi nti promoter yatula ku mulyango sikiwa nti eyo yonna Masaka oba wa gye twali tubedde waliyo omuntu yenna yali alaba omuyimbi ng'atudde ku mulyango aba busy nga aligendi ku stage nga promoter ali ku mulyango kati kitegeeza ani aba alina ssente ali ku mulyango kati toyinza kumala kufuna ssente ate ne weekyusa endagaano weeri ekisooka ekyokuba nti yalinda endagaano ne wayita weeks 3 already yagimenya dda kuba kati paperwork wali compromised kati ali mu kuwugugula abantu abajja kumulamwa asambagala yatuuse n'okwekulamu erinnya lye liri kumpi bulala naye alimba naye kakati mazima ddala n'atuuka okwekulamu erinnya kati ffe abantu kati olaba focus mugijje ku kituufu kati mutunuulidde ki ddibu tesirinnyo okuba teririiwo mutunuulidde ddibu so nga ate ekituufu kiri nti singa tudda ku ndagaano kyagenda kitya eri teyali marriage nti boyfriend girlfriend relationship. This was business, nothing personal. Tetuteeka mu bintu ate nakuyamba ate bw'oba wayamba omuntu endagaano nzija nga nna kyenjagala onnyambe naawe n'ombuulira ky'oyagala nkuyambe ebeera trade off. Kati nze bwe mmala okukola ekyange n'okikola ekyenjagala ate nze nekkolerayo ekirala ekitali kiri kye waŋŋambye ne ŋŋamba nakuyamba no okunnyamba nnyamba okole ekiri ekyali kigenda okunsanyusa kye nali njagala onnyambe gwe okunnyamba ani yagaa nti nze bwe nti bwe nali njagala onnyambe nali njagala onnyambe nkole ssente abawagizi bange bazireete abaana bange eka bafune ekyokulya kati gwe wanteeka ku stage abaana enjala ebaluma ogamba wannyamba. The issue is money. Omuyimbi abanja promoter yakuŋŋaanya ssente n'agaana okuleeta ebitabo mu budde n'abikyusakyusa kati byayogera ye byagenda nabyo ebitabo byayina era ye yabikoze buli kimu but ekintu kyangu nnyo tubeere bantu beesigwa tubeere bantu baluŋŋamu ekitali kikyo kyawulemu Katonda isigwa aliisa ebinyonyi gwatondebwa mu kifaananyi kya Katonda asobola okuliisa teweeralikirira nnyo Nobert muganda wange ku miliyoni 10 bw'ogaba kaana togenda kufa wa muno. Wiz has been in this business for more years. Nobert Chivena agamba kino yamuyamba taba kamiliyoni yatabuka on that statement because Wiz has been here for long tekali ng'akamanyiiro. No, anti kyenkubuuza nti mu ndagaano Wizo yali ayagala omuyambe ki? Ontegedde nti yali ayagala omuyambe ki? Wizo eva abadde ku stage tubadde tutuwalinga naye shows nnyingi naye nnyini Nobert yamukozesaako tukoze ffenna. Wizo tanoonya stage. Wizo anoonya omulimu gwe gumusasule kuba aba akoze tabbye okumenya enzigi kyangu buli omu asobola oddumenya nange ndumenya amaanyi ngalina naye okukola Wizo kyakola si kyangu nokola Nobert kyakola nakyo si kyangu tetujja kikola kiyisa mu maaso kati ffenna tuwaŋŋana ekitiibwa nti naye alina kye yakola n'oli alina kye yakola buli omu asasulwe nga bwe bakkaanya asobola okuba nga yakyusa ebitabo oluvannyuma lw'weeks 3 asobola okugamba mu nsonyiwe asobola kuleeta bitabo ebyabwa Sseruganda ne mu kitegeere kati tubalansinge buli omu afune ssente ze other than that tetujja kwesiba ku ekyo tufiiriddwa bingi tufunye bingi
ye bw'abanga ekyo kimugaggawaza oba nga kimusanyusa agende mu maaso. Nange njagala okwebaza maama wange olw'okunzaala n'okundera n'atansuulawo n'akola omulimu gwe nga maama. Nange ne nebaza Mukama Katonda olw'okumpa obulamu naye omwongera obulamu ne mbeerawo ne mbugabana naye ate ne nkola omulimu gwange ng'omwana ne nkola n'omulimu gwange ng'omuyimbi. Nebaza bafaani bange mwenna abampagidde emyaka gyonna okuntuusa wano. Ne munvimbisa kyakabi mwana, amazaalibwa gano ganyumidde nnyo, ndabye abantu bangi face ze mbadde sisuubira. I am so happy with everyone. Emyaka gino eno wezezza emeka? Emyaka mpezezza mingi ddala kati. Emyaka ndi musajja kati mukulu. Sisobola tyajjogera naye tegirina nsonga lwaki njogera kubanga nnyongeddeko omulala ate kati naba nakagogera ate era nnyongereko era omulala. Kati munambuuza paka ddi kati mudeke neyagale bweyagazi kubanga emyaka ngiwezezza. Emyaka gyange gino emipya ngize mu bingi, mpise mu bingi, ngize bingi kubanga ndi mu bonus. Bangi bato abansinga obuto Mukama Katonda yabamazisa emirimu gyabwe n'abatutwalako baganda baffe n'emikwano gyaffe, naye nze nkyaliwo nkyebaliza Mukama. Ngize bingi mu music, ngize bingi mu nsi, ngize bingi mu mikwano. Nebaza buli ankwatiddeko okuva mu lugendo lwange gye nvudde okutuuka wano kubanga mbadde sobola kikola bw'omu era nakyo kibadde kyakuyiga ky'amaanyi. Era nkikuutira abaganda bange mwenna abali eyo mwongere okukolera awamu nga yani Spider yabagamba emikisa giri wali bakuŋŋaanye. Twongere ekyo baganda bange. Bannange bandaze omukwano. Webale nnyo Fiki Gaza, webale nnyo Chameleon, webale Feruz, webale nnyo Wizo Manizo, webale nnyo bannange Skuplama, Hash Beats, Ivan Killer, abayimbi bonna abayimbye nange badde nabo mwana. I appreciate it so much. You guys have given me the best day, the best smile. Abampadde sente bakwano wange Daniel Abaho, everybody, my family, my mother. Mwebale nnyo mwana, bannamawulire mwebale nnyo. Yes. Abantu abasinga naddala tulina abayimbi bangi nga baluganda ne birthday zaabwe tebeebererawo mu kikosa mutuba nti up to now mukyakolagana nga bamayanja. Njagamba twagalana nnyo ng'abooluganda okuva nga tuli baana bato, so abantu abakulira mu nnyumba emu kizibu tuli bita tetwatika tetutuukiridde naffe tulina we tulemagana naye tukwatagana mu bisinga. Also njagala okyebaliza abawagizi kuba nabo maybe pressure gye bateekawo etugatta. Also njagala okyebaza n'emikwano gye twakola kati nga The Villa, ekifo The Villa kisobodde otukuŋŋaanya kitutegekedde bulungi. Njagala okwebaza Mr. Henry. Ekibadde kyakabi okubeera ku Shades nga celebrating a birthday yange, so ndowooza ezo ze forces zonna ezikikattira wamu. VP Band mubadde bakabi nnyo ne bannamawulire byonna bye mukola bigatta ekintu ne kibeera nga tutambulira wamu. Oli atunula n'agamba naakola nti abantu bandaba before nga naye yeekubyemu, so twongere okubeera awamu ng'abooluganda kigenda tutwala wala. Apart from your birthday, we can't leave without asking you to apply Congo against the Blah. You met the kids after the years. How was the feeling? The feeling was good. Nalina abaana bakuze naye ekirungi nti tubadde tuwuliziganya bbanga lyonna, so tekiringa nti tuli bapya eri buli omwe. When we meet up it's different, like tubanga abantu abatawukana nga kwera Mukama wa buyinza. Neeyongeza kwebaza bulamu kubanga bwe bugagga, without it tekyali badde tekisoboka. N'ebirala ebirungi ebisingakawo biri mu maaso. Twanyumirwa nnyo, twakubasama, twazibuukira ku bitanda, twali ice cream, twasuuba mu byesuubo byonna. Kugamba teri feeling ekyasinze eyo mu bulamu ey'omwana. I think you visited different places because it has been a while. I visited so many places. Naye twastayinga mu Montreal, netugenda Toronto, netugenda, it was so many different places that we had fun in. Bakwano bange ne bajja okuva gye bavudde ne bandaga love. Big up DJ Bernazo, big up Musumba, big up buli omu eyajja mwana. I appreciate, big up Abdul, big up my brother Wonder Boy. Yeah man, I appreciate the love so much. Anna gyali akuze naye era nagezaako kuba namusitula nga kabebi, era olaba ekifaananyi namusitula ndabe mwana
tulina okwebaza ennyo Katonda kubanga atujja ewala okulaba nga abaana baffe batuuka ku ekyo ne tubeeyagaliramu naffe era twongere obuwangazi, twongere birthdays endala tukuzeeyo, tukuzeeyo akamiiri. Njagala nkulabeko Bettina mu bukadde bo. Omanyi waliwo akakazi kolaba nga kakadde naye ng'era okalaba nga bwe katambula gomesa ekisigala kati nkuba akafaananyi kyebala Mukama atwongere kuwangala kuno kutulabye ebintu. Nkulabeko mu gomesa awo mu nga nkaaga awo nga yadde akaaso kaguddemu naye ng'era nga okyala nti omwana ono mu myaka gye tolaba maama Alima mutulya n'oganda ye maama Alima nakusubwa kubanga singa nazaalibwa ebiseera ebyo naye kati nalwawo okuzaalibwa nenkusubwa nandikulabyeko ebbanga eriwerera ddala naye kati sipulira nga nkyakunyumirwa. Balaso nsooka okukuyozayoza olw'amazaalibwa go tusooka olunaku olwaleero naye bw'obadde ku stage oyogedde ku kyokubeera nti mmwe nga bamayanja mugenda kugenda UK mu performing. For starters ennyonta eri wano e Kampala nsuubira nti yandibadde esooka okuba nga efiibwako. Lwaki mukisookeza UK okusooka e Kampala wano eyo? Anti bali baganda baffe babeera wala, engeri gye babeera ewala wano e Uganda always tutegekawo, so chance bwejja bamayanja tetuyimbangako ffenna basatu e UK. Actually ne Uganda show temugirabangako. So basobola okufuna entegeka nebawera nebazannyo Mama Beatrice ne Asha Love basobola okukigatta together buli omu ne bamulaba mu ngeri ye n'abeera musanyufu ne ttiimu ye. Tugenda kuba tuperforminga ne live band. Uganda tujja kibawa at some point ne Uganda so far so good ne UK so far so good naye engeri gye bali ewala omukisa bwe gwajja ne tugamba tusooke naabo tujja bayimbira era kati bingi bikyaliwo. Chameleon yadda alina Legend in Gold yabadde massive, Vuzo yalina Memories of Good Life, nange temumanya nyinza okuba surprise awo maaso anytime. So as bingi bikyasobola obbawa ekitasoboka ku planningira eri mangu okitegeera, so tuba tufunye omukisa eri nekisoboka kubanga eri birimu tiketi birimu kikati ate bo ne bakisobola amangu. Omundooza bo babadde bayala okusinga ku baffe abawano kubanga demand neri ekitutteyo, abantu bakisabye abakyala ne beegatta. Actually the promoters are all ladies, so big up. Era ne mukyala Mayanja muyinza omulabako e London eyo kubanga ngaze okuwagira abakyala banne n'abaana be. But yeah, bo basobodde okubeera nga ennyonta yaabwe bajanguyiza. Abakyala abo mbeebaza okuba n'amaanyi ago ne UK nyini tugyebaza olw'okuba nti ebisobozesa. We can't wait to see you in October as Mayanjas and give you the best music. As you know, that's what we do. Dr. Chameleon yali yagamba nti you're going to have that concert e Kololo the Mayanjas. Yakyogerako waayo awo n'akyoka akivuga ne kibanga ekitandika n'amala n'akyusa timing n'adda ku Legend in Gold osegedde. So simanyi lwaki naye nali ndi excited for it. Naye kirungi nti Katonda yatublessinga buli mayanja ensi emutegedde individually ku music we nga ye ng'omuntu ate nemala netegera ng'era family mu kuyimbira wamu n'okukolera wamu. So ekirungi kye tubaza Mukama nti era omuntu nga Mayanja nti Palasa asobola okutegeka ekivvulu abawagizi be ne bajja ne bamulaga omukwano ate era asobola okwegatta ne baganda beera ne bategeka era abawagizi baabwe ne bajja ne babalaga omukwano. So byonna si situation nti ono yeetaaga munno okubeerawo, no, buli omu approve nze akoze abantu bye baagadde. So kinaba nga kituuse kijja beerawo naye tewali waasiwaasi. Katusooke tusiime nti Chameleon yasobodde obbategekera ekyo, Vuzo yategeka, nange we naaba nsobodde ne nakyo kinaba kisobose. We are gonna give you entertainment, that's for sure.